kigenda twala emyaka n'ebisiibo nga tetufunye muntu alinga Jenosali Musale. Ku myaka gino emito gye yaliko nga bw'omulaba awo yakuba pulaani ng'era alina ekirooto ekyokukola factory Uganda nga zeekolera ebintu ebyazo. Naye teyalina ssente naye nga ye akimanyi kisoboka. Abavubuka mwenna Jenosali Musale kibeera ekyokulabirako kyaffe. Yasituka n'agenda mu nsi z'abazungu okuli France ng'ayagala bamuwole obukadde 10 obwa $. Ajja atuukiza ekirooto kye. Ssente baazimumma kuba zaali nnyingi. Yakomawo n'atunda amaka ge ag'Entebbe Galuga n'agula ettaka. Pulogulaamu eyo oba ekibalo kye yali ayagala kiteeka ggulu naye olw'ensonga y'ebyensimbi yalemesebwa. Kwe kugula ettaka ly'aba ekapeeka okuli Industrial Park Zola factory Zola kwe zirimu abaana bammwe kati factory zaakagwa ziri 29 ekapeeka waliwo abakozi 6 naye nga pulaani yagitandika bw'omu ng'atudde nga bw'omulaba awo. Jenosali Musale bw'ateekawo ettaka eryo amazima gali nti ssente zaamubulanga amaze otunda amaka ag'Egaluga aguze ettaka ly'ekapeeka ssente ne zimubula ezongeramu okukola kiki yali ayagala oba ekirooto kye amaanyi gaamuggwamu. Kwe kugamba mukulu we President Museveni ettaka lino kandigguze oteekeko faamu. President Museveni yamugamba nedda. Owuli abakulembeze abatuufu yamugamba nedda, ojja kutuukiriza ekirooto kyo. Pulaani yo gye wakuba wano ejja kutuukirira. Jenosali Musale yaddamu amaanyi. N'afuna obwongo n'ayiizawo n'aga ba-investor bano Abachina senga mbaleeta wano ne mbawa obukwakkulizo siyinza funamu. Ng'alumba Abachina ng'abagamba nina ddiiru nina ettaka muteeko factory zammwe naye njagala muyigirize Abannayuganda, njagala muyigirize bannansi bange engeri bayinza okukolamu ebintu ebyo. Saagala Abachina kujja wa Uganda, njagala Abachina bayinginiya bajje batono bayigirize bannansi Abannayuganda. Mufunemu tufunemu nga tali kuye kufunamu kuba senga Jenosali Musale yaga kufunamu eri agamba Abachina nti mujje wano mukole nze kasita nfuna ssente. Ekapeeka waliwo abakozi 6 factory ziri 29 ezakagwa waliwo abakozi 6 bonna Bannayuganda. Nga bola video ezo bizitambulawo wansi ebyo byonna bikolebwa wano Uganda. Baana bammwe oye Jenosali Musale byali birooto naye obutagwa mu mayi n'okubeera omuvumu byatuukirira. Omusajja oyo tazzikawo. Teweerabira omusajja y'omu eyalekawo okusoma n'agenda mu nsiko alwanirira Uganda okuba mu mirembe kale gye tulina naddafa abavubuka buno obudde. N'atuuka okutuula P7 ne muwala we Josephine Kenyana muwala we ne batula P7 omwaka gwe gumu. Kyamuluma naye alina okukikola n'ensonga nti era amazulwanirira eggwanga nga literedde. Oyo Jenosali Musale tulina okumuwa ebimuli bye nga mulamu n'okwongera okumusiima. Tulina ekyokulabirako ky'amaanyi ekyoyo omusajja. Era tulina okufunayo olunaku nga tujaguza Jenosali Musale ne banne bwe baalwana bwe baakomyawo eggwanga lino. Amaanyi Jobless Billionaire DCC.